ku ssaawa 8 zennyini ez'emisana Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Gabulana Diop atuuse ku kisawo ky'ebukungu mu disitulikiti y'e Buyende okwetaba ku mikolo egyategekeddwa okujjukira amatikkira g'emyaka 10 bukyangatulwa ku Namulondo mu mwaka 2014. Olw'okuba gano ge matikkira agasoose okuva Kyabazinga lyakubenkana mu mwaka oguwedde ku mulundi guno awerekeddwa ku maama wa Busoga Inebantu Jovia Mutesi ekiwadde Abasoga bonna essanyu. Obutabukana na bulijjo Kyabazinga wa Busoga asoose kukuba ngoma okuli amanyiddwa nga Nyinemu Mwali ne Nayizungwe nga tannakalira ku ikonero. Ku mukolo guno amasaza ga Busoga gonna 11 gakiikiriddwa ekibadde kitabangawo ekyongedde okukakasa nti Obusoga buli bumu. Buli bwedda akwata akazindaalo ng'asiima Kyabazinga okujja ne Inebantu ne bafuna omukisa ogumulabako mu butongole. Era kikulinze tulina isano lingi tusangayire ku matikkira gano ag'ekumi g'osazeewo noida ni maama ng'oli complete. Memala ogw'ekumi n'osiima n'otuleetera maama tusangayire, maama tusangayire. Mu kwogera Katikkiro wa Busoga n'okoddeyo obumu ng'emu ku bituukiddwawo mu myaka 10 Kyabazinga gye yakamala ng'atudde ku Namulondo. Busoga eri walala olwaleero Nsaabalangira w'ebulamu ninaye wano baba twenda okwebaza olw'omulimu gw'olikola okugayita Busoga. Ife tutulida kujja mu bingi kuba byetukoze mu bingi. Yaliko Sipiika wa Paalamenti ya Uganda era omumyuka wa Ssaabaminisita ow'okubiri Rebecca Litwala Kadaga abulidde Abasoga nga gavumenti beriko ensimbi ze baweereza okuddabiriza enguudo mu Busoga eziwerako okulina oluveeka muli okutuuka ebukungu oludde ebbanga nga lubakaabya. Endagaano yasainibwa iddo abaluuka mulinze nga kwa pulezidenti ndikasookanga mubaawo tubona nga koolaasi so ndikubasakakasa kyaweire. Era ndakusaba omwana waffe ayogere mu makemba kaleira okubakoba nti ekyo kituukirire n'olwekyo ekyebukungu muteraalikira kyona tuli kigoba. Kadaga ababulidde nga akadde konna omukulembeze ogwanga bagenda okukyalako ku mwalo gw'ebukungu okuwuliza ensonga z'abavubi bati ne basaba obuteetiiririra bamutegeeze ku ky'okubagoba ku nnyanja. N'olwekyo mutya mukobera ekituufu nti ekintu ekizibu atwala abasirikale ku nnanda oba kyekyo bagobe obutimba obutundibwa mu maduuka tijje bubita. Mu kwogera Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Gabulana Diop atandise na kusiima Abasoga bonna okukyusa ekifaananyi ky'obwa Kyabazinga mu bbanga ery'emyaka 10 gye yakamala ng'ali ku Namulondo. Muli kitole mukolera walala muli bagumiikiriza muli bawulize eri abakulembeze baimwe ate era nga muli bakozi. Mu kafubo okuteekawo enkulaakulana kuno obwetengeredde bwa Busoga Kyabazinga agambye nti enteseganya ez'okuzza ebintu bya Busoga ebikyali mu gavumenti ziriko we zituuse. Busoga buli mu kaweefube ne gavumenti eya wagati okuyiza ebyaife ebinaatusobozesa okufuna empiiya okusobola okutambuza emirimu egy'obwa Kyabazinga. Onasaba Abasoga bonna okufaayo okukuuma obutonde bw'ensi naddala nga basimba emiti. Mbakubiriza okukuuma obutonde nga tusimba emiti era olwaleero nakusimba omuti akabonera akabalaga nti tulina okwongeramu amaanyi mu kusimba emiti. Era abavubuka Kyabazinga ayagala babeere basaale nnyo mu kukola emirimu egiyinza okuzimba obwa Kyabazinga. Mbakubiriza okwenyigira mu bintu ebibazimba era ebibafuula ab'obuvunaanyizibwa mu bitundu gye muwangaalira. Kuno gwe mulundi ogusoose Kyabazinga Busoga okukuliza amatikkira mu ssaza ly'e Bugabula mwava mwennyini. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV mu disitulikiti y'e Buyende.